Tweyongera mbizinga ebyebuseeyo kiri mu kitundu district y'Wakiso naye nga kyali mu mbeera mbi tebalina amasannyalaze era gavumenti ekoze ekisoboka mu nteekateeka eno ne batuusiriza amasannyalaze agakozesa amaanyi ag'enjuba. Katulabe munnaffe Amon Kayanja yasaabadde ennyanja n'agendayo ku bizinga bino okulaba embeera n'enteekateeka ya gavumenti okubabbulula okubajja mu kibululu. Wadde nga Wakiso eri Kinyanampindi ne Kampala era ng'ekuze okutuuka ne ku mutendera oguweebwa eddala ly'ekibuga ekyalinamu ebitundu ng'eggombolola y'ekizinga eky'ebussi ebikyali obubi ddala. Ekizinga kino kikolebwa obuzinga obulala buna okuli Kituufu, Zinga, Kave Nyanja era nga kiwezaako abantu abasoba mu 3,000 n'ebyobulambuzi ebiwerera ddala ng'ebinyonyi. Wabula ensonga y'obutaba n'amasannyalaze erudde nga kye kimu ku kizibu ekinene kye basanga okutuusa gavumenti lwevuddeyo ng'eyita mu kitongole kya Solagen n'ebawa amasannyalaze ag'enjuba okwetoolera ekizinga kyonna era nga gano gatongozeddwa minisita wa Kampala Minisita Kabanda ku lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'abasuubiza n'ebirala. Era Prime Minister wano abagambye nti kati Bussi alinnye noza LC5 yakyogedde oba RDC yagambye nti kati bw'obuuza poloti ebadde ku $5,000,000 eyinza okuba ng'egenze ku 10 olw'amasannyalaze agazze. Kitegeeza nti kati tufuuse babbeeyi wano nange ensanyuse bannange kubanze mbadde sijjangako Bussi nti waliwo ebintu bye twateeka mu Greater Kampala Metropolitan ng'enguudo n'ebirala bye tugenda okukola ku eno project egenda okujja eya World Bank. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola eno Mukalazi Senkandwa Charles n'abakiikira ku district Senkubuge Suleiman basimye gavumenti kyebakoledde kyokka ne basaba erowooze ne ku kizibu ky'obutaba na kidyeri. Kubanga obadde weesanga embeera gye tubaddemu ng'embeera yakozesa butooki okulaba okujjanjaba abalwadde ekiro. Naye tusuubira nti amasannyalaze gano nga tugafunye ate Solagen Ventures yatusuubiza nti facilities za gavumenti ng'amalwaliro egenda ziwa amasannyalaze ku bwereere. Kitegeeza nti obuyambi n'obujjanjabi mu mbeera eyo bugenda kubeera bweyongedde. Okusasula omusolo tugukozesa online naye nga amasannyalaze tetulina. Ne tubanga tusoberwa emirimu gyaffe ne kitatambula bulungi naye nga sola ze tubadde nazo nga zifa obudde bw'enkuba nga omuliro tuba tetulina naye kati tusuubira nti emirimu tugenda kugikola bulungi nga amasannyalaze tugalina. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika naye ayogedde ku kusoomooza kwe balina nga disitulikiti. Hajati Oweekitiibwa Katumba Wamala yatusuubiza ekidyeri ekyo ekikuleese bakitaddewo lwakuba mmwe kujja naye kikola walala kikola kigatta buwaya ku ntebe. Yakulira abakozi Kaawo Alfred Malinga n'abakugu abalala ababadde emabega w'omulimu guno boogedde ebirungi ebijja n'amasannyalaze. There are many people who have invested in tourism. There are hotels coming, but their challenge has been electricity. So many people were shy to develop this place, but now with the electricity, I can assure you, this place is going to improve. Byakayanja Amon, Crossroad TV, Omunyo.